Ochalaba okwanjula n'embaga. Isala Johnson Tamaka bas hadi msakubara kuruga ali chikumi tukuza hasi tokana ninjira abali hano twena almost tukashoma abali hano tukazarwa mulembe gwa up.com so twende kubana tugamba twara mu rujungu cyingereza bas abatakumanya rujungu mura tuganyira tuzakutandika na 100 bas askulirede umusato gongera higuru atenge ready 90, 70, 50, 60, 90, 80, 70, 25, 0. Congratulations. Mutualire. Oh, mukalo banange. Chatsi akora bijara ko mugabiro kande mwana mawe minyanyazi ojendeje akana ko semba yo bainga bara mudongusa ojendeje kale mukama mwenyeza kuwele omusaba na sente abaleta belekena biwe yaita wa sala zokka tonna yabandi mwene songa Mazana mani Mwami wange Businge John akiki omubwati teri mulala wabazannyo ewawe babala obutansaza kutwala omwana angezezako neno wala nkupangingidde akalabo kali mulimu lobusente kimanyi okwagala akuwa amaanyi Musange koina amaanyi nende baba Kawadde akebukano kakukuma olususu mpaka bweri mulimu n'ebirala Lydia bazana amaanyi mpulire mulimu n'ebindi ojja kubirola ojja kubigonza kubanga nanyongo walayi lero kakuzalira oku kale ko mwesi kagenda kajuyire microphone kimuteka kumawuya wanji umwami wange Businge John akiki ubanjirabo kyesaawe buli bwoba ng'ojambadde ng'olaba buno obulimi nga bukubakuba n'omutima gwange bwe gutyo bwe gukubakuba ng'obwoba otoliiwo kubeera gutojja buli bw'okalabanga fubanga nnyo okunkubira ku ssimu n'entereera ekyawo kihoire njikuwadde okitwalire maama wange akunzalira eyakukuza obulungi eyakuzalira eddenzi omunsiibire omugambe nti nkumugonza muno era ikale nankunza empako yayabo amoti empako yaya amote amote okakahangale owulire
ekisembo kino halimu buli kirungi kyona. Manyire nti ebirungi biwegomba, manyire ebikunyumira, kandi hanyuma y'ekyo nyenkya asaaha 4 nituba ntugenda mu kyaki ekimanyisa buli kyetaago kyona embaga kurwa hano mpaka moto kirimu omwo baitu kyali mwana mwange oyijonyirire kubira wentanga nebigera mbinyise wata katikitiki tiktak naninda kundetera switi kubira wentanga nebigera mbinyise wata katikitiki tiktak naninda kubera Afrika y'omukwano empefu eri mu Kagadi banange batenyi batwoki bakiki mwe bali kutulaga ssanyu banange abaana bebunyoro bayina omukwano bayina essanyu ate bantu bamazima banange omukyala Immaculate Nyangoma ngutumiddeko nnyo bwe bali kwasaganya mukolo ogwo nakubeera mukyala ow'amazima era muganda woyo ayina okuwa ekirabo ku ngeri gye wabadde ng'otukwasaganyamu ku buli kimu mukyala Immaculate Nyangoma mu kaseera kano tugenda kubanga tugenda mu Bulango olwo tukomawo tukyalaba mukolo gw'aba squared akiki squared nenga Sharitas by the world yenkolako enviri ne makeup ne shete banyambaza Gomez ngabo zirabye byonna gawuni byogendo laba byaffe ojja mu kifo kimu toddamu kusunga omukolo nga gugwa School of Beauty werinyo ne boarding section tukyawandisa abaana tangira ku mitwalo 10 katikene mu Bulango bwe tukomawo tugenda kulaba embaga eyagadde district ya Hoima Kagadi Kikuube tovaawo nkwagala nnyo Okyalaba okwanjula n'embaga.